ebyo bye baateesanga mu delegations ze baali bataddewo. Jjajja Odongo yayingira ensiko ng'ayambadde omudaali ogw'Abakatuliki. Museveni okulaba Jjajja Odongo ebbanga lyonna lyakimanyi nti Mukatuliki. Baalina enteesa ze baateesa ez'okukuba Abaganda, enteesa ze baateesa mu kulwanyisa obusiraamu, naye byonna bye baayogera ate bye biri mu nkola. Boddayo okusoma ku papers ezo ne bye baayogera. Tunulira Jjajja Odongo ng'ate ali mu bya busiraamu. Nambuuza nti wasiramuka? Namuga nti sisiramuka nko busiraamu si. Wabula ebbanga lyonna tubadde basiraamu. Onfuna? Kaakati His Excellency the President bwe tubanga oli ayagadde okwagala okuvaako okuwa obujulizi ne mu kitabo kya kitange biwandiikiddwamu, Jjajja Odongo baddeyo era nayo yakimanyi oyo yagendayo ewaabwe. Akasente byonna bye twateesanga namushoma. Kalikwata His Excellency the President, General Sale, Shaban Bantaliza ne kiriki y'abo abeewa amannya gaffe mu kutta ekitiibwa ky'obusiraamu. Onfuna bulungi? Kale yenna awaaba omusango mu kkooti n'abo bagenze mu kkooti kye muteekeddwa otandikirako kwe kukakasa kw'obujulizi kw'amannya nti baba batwala amannya nti ye ddiini ne Museveni obadde Kasimu bwe watta abantu bano abasiraamu badde Katonda abatwanikire ku musana era bakaka ebigambo byammwe bibe nga biva mu kamwa kammwe nga bwe bujulizi obugendo bassibwako n'okubookya emisana ng'ensi eraba. Naye abasiraamu tebabangako batujju. Nteekeddwa okukola His Excellency President ntegeeza bannayuganda lunye nga simye mu kigambo kino ate ekitayinza na kunsibya. Museveni ye ggwe ate omusiraamu omutujju. Okay, bana flashlight chano Uganda mujebale ko jonna Katonda emikono gyabo okujitusa kuli mukola gyonna. Twebaza omukama okusigala tinga tukyali balamu, atubaza omukama byonna byatuyisizaamu. Engendo ze tuyitamu nga tujje n'ebweru, engendo ze tuyitamu byonna bitera okukola. Atubaza omukama nti Uganda kyagikuumye nga system nga bwe kyali kuwa Katonda for God and our country. Ekisa kye tukyaliko kyokka ennaku zino. Ffe baani abakyali abalamu okusingako ku bannaffe abasinga essente abanyirira abalina buli kimu niye neffe tukyaliwo. It's by God's grace that you all still alive. Era omukama tumwebaza lwekyo ekitiibwa n'ettendo kyatuteekako. Twebaza M&J Medical Clinic njebaleko gyonna mwebale okujjanjaba abantu abeekawempe ne mu ggwanga okufagiza wamu abalina ennendo ez'enjawulo mugendeko abajjanjaba COVID-19 n'ebirala ekika ekyo babijjanjaba emigongo mabumba mu bakyali ekenabaza buzitakuba nsaba kwekusimu nesi byabwereere mbagamba nti eddwaliro kugamba liri lyavunaanyizibwa okusiba kugana amalala. Haji Kabogoza nawe wagamba olombeddwa netulombere okuddwa bannange embeera ya Uganda ng'etabusa kwatiramuko tujja kutamba munaawe nemba Haji Kabogoza ataasa mu mbeera ez'enjawulo ebyamaka ebyefuna mugezeeko maye abamu baffe negezaako Haji Kabogoza olabe nga banakuyisaamu mu mbeera eyo. Tuli wano awamu ne mutabani w'olutabaalo mu nnaku nti basiramu bannaffe babatigomya babasiba bagambe bakoze ebikolobero kigamba neewuunya omukozi w'ebikolobero ennaku zinabeera musiraamu simanyi basuspects basiraamu ayakubya bbomu musiraamu naffe abakoze ekirevu kyaffe mutandisa otutiisatiisa tusale sitayiro tusale zame Katonda abamemmire ffe tukole tutya twigwaffe bannanga bantu eno mutumazeeko emirembe sajja badde kuza ekirevu kyange ne kati buli alina ekirevu misindi olaba musiraamu musirikale botunogamba bakimyefa n'ekirevu kyange weneebuuliza gwe oli seefu ekirevu kyo kyendaba ng'omusajja omusiraamu oli seefu wetugenda okutandikira nga twebuuza abasiraamu kiki ennyo nga babali bize mu bbomu musiraamu kutta ani ono omusajja Katumba basiraamu basibe ba ADF yajula basiraamu kitongole ky'abasiraamu buuza kwatulaba mukulu munnange kuwayo embeera eno nange yatusobedde naye bale kunyuma mukubidde akabbulako n'enjukira abantu babesi endowooza oba kiki Banna Flashlight channel nga tattale Dr. Ebwa
okutaasa embeera zaabo abalitwalibwa okuba nti bigenzigenzi bayibuli kyebuuza tubikomadde okubeera aga naaga leero nooba wakatebe nooba wasitaala mukyo nsaba mubutali buyinike bisigale pulayini ey'obutegeevu era tebikobeera ekituufu kyeki nja kwebaza bannauganda bannange specifically bannabuganda mwetuva atera kukola ebikaata n'omukaaga nga muzikulu wa kigogero kyaggwe okubategeeza nti ndi wannono obakkiriza mu nkola eya federal system egenda okukkiriza enkola y'obwakabaka okuvojja monarchism naye nga buli ggwanga giri lyefuga ekola stress 13 bwe ggwanga 11 obukola jurisdiction ejjudde nja kubagaliza emirembe gya katonda emirungi n'okutunuulya butya bwetugenda okuba kyetutaanya okusinziira mu ntegeera disclaimer yange egamba etya nti ebigambo byange si bye bisembayo wabula n'abagezi abalala gye bali kyekyo daniel kiba mutegeeza katonda naga nti bikka ku bigambo senafuna ku kitabo kubanga ekisala kyenkomerero kiba kinatera okutuuka mwesima ddala wabeerawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera olwaliro kyekituleeta wakati waffe ebigambo tugezeeko biwa gwe naalye naawe owentegeera yegamba ki kiki kyoyagala era kiki kyotegeera naye mbeekisa yenna alumba n'okwagala kw'okutereeza jangu namagezi bayibuli genda nti amagezi mu lutalo gasinga ebyokwesa n'ebyebagalibwako byaffe tuleme kukulembesa maanyi ga bifuba nampulira zitatugasa gundi akyocca nnyo gwenjagala si kukyocca wabula ffenna twagala ekigambo kyonna kibeere bumu neggwanga lyaffe litulifaayi nga muwange tetulimu ekikumi 12 nja kubagaliza ebintu bya katonda ebirungi lubeerera bannaku FLASHLIGHTUG wamu n'ab'enkimu Okay. All right, bwetugenda okutandikira olunaku nga twebuuza ebyobufuzi mu ggwanga lya Uganda oba ebyo agamba embeera ey'okubunkenke lwaki emizaani eri kyekubiira bweti mu Uganda tulina amadiini mangi olowooza lwaki beesiba nnyo ku basiraamu naffe abalina ekirevu kyaffe naffe batwaddemu abaterrorist. Why is it so that still, I don't know, some of the security officials in Uganda, they think all acts of terror, why is it so? It has bothered my brain. So the situation is alarming. So to your personal opinion, why do you think so the situation is the way it is? omwaka 1862 plant speech bamaze okutuuka mu ggwanga Uganda bamaze okwetoola n'okutunuulira bannamawanga abasigalidde abajja beetunuulira nga beetoola ekigambo jurisdiction y'ekigambo Uganda abamu tebaatuuka mu central one nga bulaba sassa mu Rebecca bwe yakoma mu northern region naye omuzungu mu mwaka 1862 agenda okutuuka wano ate omuwarabu yali amaze okutuuka mu mwaka 1833 yali wali yali muberebere mu busuubuzi wabula okujja kw'omuwarabu oyo bajja obedde obusiraamu bwateekebwawo ddera nga bwajja dda bajjiranga mu busuubuzi n'abuliramu n'ekigambo kya katonda ekitukuvu abo bajja wano bajja batwala kituyita amasanga g'enjovu batwalanga amaliba batwalanga cow shells n'ebisigalidde bitwatwaliranga mu butter tray bitwawansiganyanga nabo mu busuubuzi obwali omuludde kyentegeeza kyeki obusiraamu okukakasibwa kwabwo butandika wano okuvujja mu mwaka 1848 nga buzze ne Sim bin Amin gwe baggulamu ekifo kya Nakasero wano mu Kampala era kabaka bwe yamwagamba nti n'obuweereza busuubuzi bwo nkuwadde ekifo ekyo nga gwomuzikiti gwomubereberye bwogenda okussaawo naye ng'abaali ababereberye bajja no mwaka 1883 ono yasembayo omuwarabu n'atuuka mu mwaka 1888 okukakasibwa kw'okusomesa ku busiraamu ofuna bulungi naye omuzungu bwajja mu mwaka 1862 kyali kitutte akaseera ka myaka 12 ng'omuwarabu yatuuka dda n'obusiraamu nga weebuli
omuzungu yatwala emyaka 32 okusobola okubanga amaze okusitadinga eggwanga Uganda lyonna okulimalayo n'okujja kwe wano okukakasa nti ajja kutandika ekigambo Uganda. Kyeyasooka okukola kyali kimu, enteekateeka olezino ez'obusiraamu gye ziva yatwala emyaka 32 twako naye endagaano 1899 otandika endagaano nga kifite emyaka 33. Naye bwe twali tuyingira mu ndagaano ezo baalinayo ba rivals bebeeraliikirira ku mugongo gwabwe abaali batandise obuddu obwo ng'obuddu obwo ate buva mu bapotigo eyo yonna tutibala nti European country. Ofuna bulungi kubanga obuddu obusooka mu nsi yonna butandika mu bapotigo okutwala kw'abaddugavu mu mwaka 1526. Ofuna dokita. Kaakati omuwarabu yali musuubuzi nnyo ne mu ntegera y'olwaleero bw'otuna Arab world bategera ebyobusuubuzi kinene okusinga amawanga gonna ageetodde omu continents omusanvu ezimizawo ekigambo ensi. Omuzungu yeeralikira omuwarabu ku mugongo gwe, so omuwarabu yali tanoonya matwale ga kutwala, ye yali ku bya busuubuzi bwokka, ate nga noono anoonya ebyobusuubuzi n'amatwale g'anaafuga. 1848 yeddiini embereberye okujja wano. 1877 ekiyita Anglican, 1879 ekiyita Orthodox. Sorry, tuna Anglican ne Catholics. Kaakati amadiini ago njagala kukuzzaayo nga tetunnatuuka mu kizibu kino gwe kyoyagala. Endagaano y'olwenda amadiini 3 ago gonna yagawa era yagabagabanya zisikwamu 92 ze baatwala. Naye Ssekabaka yakola ekyalema Bungereza okukola, ne Bulaaya baakirabira wano ku Muteesa asooka bwe yababuuza n'abaga nti mwenna abaveeyo mu bugwanjuba bwammwe n'abava mu kye tuyita abazungu, buli ajja wano alina eddiini yiye, tekyali badde kyabuwaza nammwe mu kujja kwammwe tubasomese ku bakatonda baffe balubaale nawe nammwe mubasinzeeko, kubanga omwangalikani bwe yajja yakisoma kikye ekyo kyangalikani, ne tuba omufalansa bwe yajja naye twasoma kikye ekyo kifalansa, n'omusamu bwe yajja ng'omuwadde yajja n'eddiini nga ye. Kiba kitegeeza nti naffe wano bwe tuli tubasomese ku ddiini yaffe mugitegeere. Naye n'abagamba nti okwagala okutegeera ki ekituufu kye munsomesezza, mwenna munsomere mumpulire entegeera yammwe ne Katonda mmwe gumusomesaako omu. Ne bakuba mawulire mu kutera okugwa megamba nti ekyalema Bulaaya okukola, Kabaka wa Buganda yakikozesa okutuuza amadiini gonna okusoma n'okuba nti gegattiddewo. Onfuna? Endagaano y'olwenda ekakasa amadiini 3 bwe Bukatuliki, Obuprotestante n'Obusiraamu. Njagala nga tujja tutambula ng'omaze okutegeera ssaako y'abali abaatuli ku mugongo emabega b'enkumenyedde abaatuuka mu mwaka 1862 nga baasanga abasiraamu lwedde baali weebali emyaka 12. Tewaaliwo habuko yonna yali eyogerwa ku busiraamu tebwakozesa ensonga. Omuzungu bw'ajja wano atandika okulya eggwanga lyaffe mu ndya etajjansa ng'alwanyisa omusiraamu okubeerawo kwe n'obusiraamu kubanga bwali kusomesa ensi world wide, ng'ate obusomesa bwe tuba tutunulako bwali mu bigo byabwe. Omutegeera bwe tuba twagabana ku ndagaano y'olwenda nga twali amadiini 3, obusiraamu bwokka bwe baalondamu omutujju obusobola okuba nti bukola ebikolobero ebyo. Njagala okubuuza abantu nti slave trade yatandikira mu Portugal 1526, batta abaddugavu abasukka mu 45,000. Tubuuza abo baali basiraamu? Ekyo baali bakibala kubeeraki? Basize. Number 2, tuzze tutambula omuzungu bw'amala okitegeera nti endagaano zetukoze tuli wamu n'Omungereza yategeeza mu kulwanyisa kw'eddiini eno obutayimirirawo, n'ategeeza kaggwa nti kyemugenda okukola bulemye bikongo tebitutta nnume, abasiraamu abo temugenda kubasobola kubanga obumu bwabwe tebugenda kubeera nga buyooya oba buyuyizibwa. Kyebakisalawo kibeera ku kintu eki, obuwanga bwamwe bagenda kukubamu ebituli. Kyenja kubategeeza mugezeeko okubalwanyisa, musigale nga mmwe kennyini Abakatuliki n'Abakristaayo mmwe mutambula ku ddiini ebbiri. Omukatuliki jjugayo Omungereza mu Protestant onfuna bulungi. Kakuba mutegeeza ebigambo ebyo entalo z'amadiini we ziwakukira mu mwaka 1889 olwereero. Ne tulwana emyaka 2 ng'Abakatuliki n'Abaprotestant beegasse wamu mu kwagala okulwanyisa obusiraamu
twasibira kijungu tesebo wamu gyetwekweka ebunyolo yes twamalayo emyaka emeka 2 naye olutalo luba lututwalaganya bategeeza kaggwa nti naye gye balaze mugende mubattireyo kubanga bwe banadda bajja kukola return egenda obbakuba obbamalawo batusitula wano bakwata delegation ya kaggwa ne battalion namba bajasi 10 bagenda kulwanyisa abasiraamu abagenda abaali 26 naye baleeta battalion ne batulumeka 10 bwe batuuka ekijungute katonda azza bibye mu kulwana kw'entalo nga bwega nti tekiveri katonda ekibulwa amaanyi bano bwe bagenda okulwanyisa abasiraamu abasiraamu abaali eri abaali bakulembeddwa kalema basooka kubira ddala kaggwa ku nkwakwa bagenda omukutira nti omukono guno guli ebyeyebye naga nti agali kuomubwadi gali bamadda kyenja okubasaba tusooke tuddeyo tulidda luvannyuma okugenda okuga omuwadi oyo kakuba ne delegation ye eya battalion y'abantu 10 ekomawo e Kampala bababuuza nti ate ogubadde nti agali kuomubwadi gali wera maki naye ng'ekyaleeta obuzibu n'embojja yonna kyali ekintu kimu bwe kusosoza omuzungu yali amaze okutugattamu okulwanyisa omuwarabu n'obusiraamu nga yamaze okusiba amakanda ge mu ggwanga Buganda ofuna bulungi tuzze tulwanagana entalo ezo zaako mu mwaka 1992 ne ziggwawo buli mukulembeze azze n'omuzungu yenna gy'abadde ayita atunuulidde obusiraamu ng'ekyobulabe kubanga kyogera straight ate ye mu mpeereza ye ya bizinesi ali negative kubanga omuzungu mu kulimba yasooka ate omuwarabu mu bizinesi ali direct onfuna bulungi ate omuwarabu ategera bizinesi okusinga omuzungu ne batunuulira nti bali bajjanga abajjidde mu byobufuzi so ngeri ekyabaleeta yali maali n'ebyobugagga bw'otunuulira okuva mu mwaka 1894 bwe twakolera endagaano paka 62 emyaka 68 omuzungu gye yatubba yatuddibya emyaka 5 mu maaso obugagga bwe yatubbako wano sajja bali bagezi tudda ku incident gyenjagala okuba nti mbuuza abatuuliza ne his excellent president ngaatwala eggwanga lino Uganda nga kaute n'obukoona ategere ebigambo bino 1886 kabaka yatta abajulizi ba Uganda Matters ne mu ddiini zonna batta abajulizi n'obusiraamu battayo abajulizi ate nga ababasiraamu baali bangi nnyo abatti bosinga bannaddiini baki bali abalala tulowooza ekikolwa ekyo twali tukitwala kubeera ki kabaka yali mutujju nga teyali mutujju ku bakatuliki teyali mutujju ku baprotestante teyali mutujju ku basiraamu wabula kyakyusizibwa nti abasiraamu be batujju ng'abasiraamu budde obwo be batta abakatuliki be batta abaprotestante si bwe gwali amadiini gwakikaagana okutuula nga bwe tulinayo olukiiko lw'amadiini agatugattira awamu mu ggwanga Uganda nga weeruli okubanga tusolovinga issue eyo buli ekikolebwa nga kikolebwa ku musiraamu kikolebwa nga kyakitunulibwa nga musiraamu America yalumba Iraq Saddam Hussein gyali yakitwala kubeera ki yatta bisolo yattaba America nerumba Libya netta Gaddafi ekyo bakitwala kubeera ki bakristo bali battabagu yes bakiyita kubeera ki si butujju obwenyi abaffe tutunuulire Museveni yajja okwensa gavumenti ya Obote n'ebikolobero ebyaliwo ng'Obote amasaka ng'abantu abo ekyo bakiteeka mu kubeera masaka teyali genocide tebwali butujju ye ekyamuleeta okulwanyisa oli kyali kiki nga nagamba nti Obote yali mutujju Obote yali musiraamu ne Museveni yatta mu 1986 ku lw'eggwanga okujja okuyimirirawo tekewo enkola ennungi ekyo bakiyita batya lwanira ggwanga ye teyali mutujju mbuuza Museveni ekigambo kya gundi ono wani owa ADF atwala ADF Jamiru Mukulu assa abantu bangi naye nga ate Museveni amanyi Jamiru Mukulu era beetegeera bulungi ompulira bulungi olikakasa nti amumanyi amagezi ku Kasimu
genjagala okuwa his excellent president amanye nti kyateekeddwa otukolera anoonye ba Kasimu ekikula kye mwe yali mu layini eyo abatalina shahada era abatali basiraamu, anoonye ba Abudu bashabani bantaliza kiriki abataali basiraamu, kubanga obujulizi bwa Shabani bantaliza yafa bamuzika mu kibokisi teri musiraamu gubazika mu kibokisi. Tiyali kibokisi yali coffin Ate bakiyita batya? ate kibokisi kiba kyansonda nnyana kozi. Okay, nanti sifangako sirimanyi. Kankusabire ogende mangu. Ndeka sebo ndeka nkyagala Uganda empya ndeka. Kaakati awo kyateekeddwa okukola his excellent president ntegeeza bannayuganda lunyenga sirimye mu kigambo kino ate ekitayinza nakunsibya. Museveni yeggwe ate omusiraamu omutujju atali musiraamu mu bukkiriza bannannyini mannya g'abakasimu abatutta. Museveni Genosale Basalimu mu abasiraamu ab'amannya abatali mu shahada abali mu kututta ne mugaa nti ate abasiraamu be batutta. Njagala kubuuza bwe tuba nga ffe batujju ate abasiraamu bazze battibwa nga balina shahada entuufu ate abo babasse babayita baki? Tewalibanga mmwe bakasimu ate Basalimu Bashabani abakiriki eyo ba Abudu abayambala amannya gaffe ate ne muttira ddala abasiraamu naye nga ate muli bakatoliki mu baprotestanti. Ba Museveni mukristaayo mu bukristaayo bw'obuwolu ate bw'okeera enkya n'ogamba nti abasiraamu be batujju ate abatta abasiraamu bali mu gavumenti yo bo baali babayita batya? Ekiba nga oli atta musiraamu taba mutujju, omusiraamu bwatta ye mutujju. Mbuuza Joseph Kony yali musiraamu? Yali mukatoliki. Bayibuli esoma etya? N'otunuulira abasajja n'entegera yaabwe eyo n'ekwewuunyisa. Kale mukyalimu obuto bungi obwetaaga okuddamu okutuula mu kibiina kyaffe kitulina ekigatta Interreligious Council egatta amadiini gonna okuddamu okutuula bawe description y'ekigambo butujju kyeki terrorism ne penalty mu penal code ya terrorism weeri naye obukwakkuliza bukakasa ekigambo ky'okubeera terrorist. Mbuuza Kibwetere yali wa ddiini ki? Yali mu lokole. Webale nnyo oyo teyali mutujju. Yali mutujju nambeemu oyo ye yabooca enswerabu. Anti kyembuuza ng'okunoonyeza kwa Kibwetere tekwagenda mu maaso era Sawuli eyo ku basiraamu ba Abudu ba Kasimu ba Museveni bakwata Kibwetere terrorisiti. Abaffe ekyo bakinyonnyola batya? Njagala okubategeeza ebigambo bino mbwetowaza ate era obw'ekitalo okubagamba nti abasiraamu n'obusiraamu kyanjawulo. Nze okubeera Suleiman tekitegeeza kutegeera nkola ya busiraamu era erinnya terintwala kubeera mu kuyingira kwa kifo kitukuvu, wabula ate Peter asobola okubeera mu nzikiza y'obusiraamu n'abanga musiraamu. Ekyo mukyawule era obusiraamu butegere mu kyo. Namba 2, njagala abasiraamu musigaze enzikiriza zammwe nti omusiraamu yani gwe tambulira awo. Ekyo tukakako kino ekyoga nti ffe batujju ffe tuki ekyo mukyesonyi mukireke nga bwe kiri. Akaseera kagenda kukyuka bannannyini bikolobero Bayibuli kye yabasomera abo bennyini bannannyini baayo nti bimukolera wansi w'obuziizi mazima ddala ku nkomerero biryolesebwa ku busolo bwanju. Nabwekyo buli ali mu lugendo luno lwonna akikoze nze ddwa gye nsaba Katonda abatwanikire kumusana era bakaka ebigambo byammwe bibe nga biva mu kamwa kammwe nga bwe bujulizi obugendo bubassibwako n'okubookya emisana ng'ensi eraba. Naye abasiraamu tebabangako batujju. Kituufu nnyo. Njagala okusembyayo kiriki eno bagitegeere. Oweekitiibwa Jjajja Odong yawangana ne ba Museveni ebbanga ddene mu nsiko n'oluvannyuma lw'ensiko. Naye mu ebyo bye baateesanga mu delegations ze baali bataddewo Jjajja Odong yayingira ensiko ng'ayambadde omudaali ogw'Abakatoliki. Museveni okulaba Jjajja Odong ebbanga lyonna lyakimanyi nti Mukatoliki. Baalina enteesa ze baateesa ez'okukuba Abaganda, enteesa ze baateesa mu kulwanyisa obusiraamu,
naye byonna bye baayogera ate bye biri mu nkola. Boddayo kusoma ku papers ezo ne bye baayogera. Tujja bakola bwe tuti, tujja kuyita bwe kiti, bajja kuttibwa, tujja kukola bwe tuti. Byonna bwe bitambula byali mu nteekateeka. Owekitiibwa Jjajja Odongo abadde minisita wa internal affairs azimanyi. Naye bwe bakomawo mu nsiko, Museveni atunulira Jjajja Odongo ng'ate ali mu bya busiraamu. Nambuuza nti wasiramuka? Naga nti sisiramuka nko busiraamu si. Wabula ebbanga lyonna tubadde basiraamu. Newaffe tubadde basiraamu. Kyawaliriza Museveni okuvuga okugenda ewaabwe ewa Jjajja Odongo atune ku kitaawe n'okukakasa nti ddala Jjajja Odongo eno babadde basiraamu nti ye. Kyamukuba enkyukwe kinene nnyo era yemu ku privilege esibye Jjajja Odongo ebbanga eggwanvu okuba ng'akyatwala ebifo n'okuweebwa ekitiibwa ky'obwa jjeno, kubanga yali ategedde nti Museveni bwe baali bateesa ye yalinga ayambadde kadaali nga bamanyi mukatuliki munnaabwe, so nga yali musiraamu. Yamanya biki bye baateesa butya bagenda okukola obusiraamu. Onfuna? Kaakati His Excellency the President bwe tubanga oli ayagadde okwagala okuvaako okuwa obujulizi, ne mu kitabo kya kitange biwandiikiddwamu, Jjajja Odongo baddeyo era nayo yakimanyi oyo yagendayo ewaabwe akasente byonna bye twateesanga namushuma. Yakaba omushuma yatumanya ebyaffe byonna n'abitegeera. Bye baateesa Jjajja Odongo abimanyi kubanga Jjajja Odongo ye ali musiraamu. Enteekateeka ezo bwe tuba tunoonya abatujju abatandikirwako mu ggwanga Uganda, ate Museveni ye mutujju namba emu. Bannannyini decoys ezeeta abantu bateekamu entalo ez'obusiraamu n'amadiini ate nga bambadde amanyi in disguise. Bwe tuba tusomesa ku kye tuyita impersonation, ekyo tutandikiraawo. Etteeka likwata His Excellency President, General Sale, Shaban Bantaliza ne kiriki y'abo abeewa amannya gaffe mu kutta ekitiibwa ky'obusiraamu. Onfuna bulungi? Kale yenna awaabo omusango mu kkooti n'abo bagenze mu kkooti kyemuteekeddwa otutandikirako kwe kukakasa kw'obujulizi kw'amannya nti baba batwala mannya nti ye ddiini ne Museveni obadde Kasimu bwe watta abantu bano abasiraamu badde battebwa, kiba kitegeeza nti gwe kennyini gwe suspect asooka. General Sales first suspect. Ebyo mugenda kubinnyonnyola ki gye mujagalidde ku miteteme? Jagala bujagalazi. Ne ekitiibwa ky'okubeera pulezidenti mukyonoonye nnyo ku lw'ekyennyumu kye mutambuliddemu ate n'ebikolwa mutaddemu mu kusosola kw'amawanga n'amadiini. Mbuuza His Excellency President, Idi Amin Dada yakola ki? Ekyo ekyakuluma ennyo ng'oggyeko oluyi lwe yakuba tulanga ennyindo zo zitaddewo tateekeddwa ziteeka. Gwe yamukubako. Ebyaffe mu bisoma mwewunzise mmwe anti. Bani banze. Omwenge onywa kika ki? Nze nywa chai sebo. Mu biseera bye ebitali bya program. Nywa mazzi ge sijja kubuulira. Onneepenye. Leka nkwepene nze vimba era kamera olaba ndika chai. Kakati kati yakufa okufa nambuuza bamubuuza ki kyonywa mu kikopo. Nywa chai. Kale gena maaso. Mpa obujulizi nti onywa chai. Nywako. Testi yo na Katonda si yange jjaka nasoma nadulli. Kati bindekere byenyi. Naye kye njagala okukutegeeza. Mbuuza His Excellency President. Okoze bulungi. Abasiraamu bakola ki? Ekyo ky'olina okulambika kuba nkibaddiramu lunye. Balooya abakukutivu, abalamuzi abakukutivu, bannamateeka, bakamenyo. Ndayira mu linnya lya Katonda mujja kujja mufuuka ebipapula n'ebisusunku. Temulinaawo bujulizi bwonna busobola kulumika nti omusiraamu mutujju. By explaining and even giving a thorough explanation, detailed one, ennyonnyola ekigambo terrorist kyeki. Bwe kiba kiri related ku busiraamu, njaga tutunulya pillars z'obusiraamu zinnyonnyola ki? Era obusiraamu buyimiddewo ku mugongo ki? Nga tonnavayo kugamba busiraamu bu terrorist, okijjeyo kirage Ekurani yaabwe bagamba kino ne hadithi z'omubaka zibakkirizaamu ezinnyonnyola Kurani zigamba okuba omutujju kiba mu busiraamu. Bakitulage. Ze principles kwe tujja osinziira. Mmwe kennyini gye mujagalira bannaddiini abasigalidde. Ani akyasinze eddiini y'obukatuliki okuba n'emitima egy'ekikaafiiri? Va ku nsomesa eno ey'olwaliro eteredde nga tulaba eddiini tuziwewezezzaamu n'okula kw'ebirowoozo kw'obukulu. Nzireyo mu ntalo nkadde
bye mwagala tuteekewo ebitagasa ebitakyazimba nsi eddiini y'obusiraamu nkakasa nti buli omu singa aba ajingidde kyekyokwenyumirizibwamu omuntu kyalina okubeeramu n'abula nga akibukadde ku lw'okuba nti nze Sulaimaani. Naye ekikutegeeza komparizoni z'amadiini nga bwe gali olwaleero, ddayo nga tonnaba kugamba nti ndi wano nze munywevu, mukole komparizoni z'amadiini ezo ng'osomye ku lulwo nga bw'oteekako eddwa egamba Katonda nkusaba onkyuse era ondage ekkubo eggolokofu. Nkakasa nti tojja kubaako wonna woolaga wotagenda sibira mu busiraamu. Naye abasiraamu kino bakimanyi ebbanga lyonna ku mubaka abatuwalana baali weebali nga baayambala ebitiibwa nga Kasimu ba Museveni bajje n'ossale nga bambadde mannya era nabali ewaabwe ga Abdu bwe gaali nga kuba ga Kiwarabu. Naye olwali by description bw'oba nga toli muddugavu noga nti Sulaiman kikwanguyizo ga nti omuki musiraamu si Muwarabu musiraamu lw'enzikiriza nga bwe nagamba nti Jeeni nkakasa nti omuprotestante oba mukatuliki bwe naga nti Saala. Naye tekyategeeza nti bw'oba Saala oba bw'oba Sulaimaani yeddiini nedda, eddiini mwoyo gwo n'okukkiriza okutegeera ebitabo bijja biwandiikibwa. Oyo yatulaganyisa nti alijja ku mugongo gwange yagenda okusembayo. Kale mu kyo ekikwatagana ku basiraamu n'ebbomu ezitegebwa ne bakwatamu ffe buli incident eggwawo nti basiraamu, nkakasa nti buto bwa birowoozo obubalimu bwe mwetaaga okuddamu okugunjula ate nammwe okweddamu okwezimba kubanga mba mukkiriza mu Katonda nga ffenna tuli bakkiriza. Njagala nnyo avaayo nga His Excellent President bw'abadde akikola olwaleero yaatuyambeko mu mannya ge yayambala, kyamuyambako kitya okwongera okutugumbula abaali mu nsiko bw'abanga yali Kasimu. Oba bwe yayambala n'ava mu lya Kasimu n'addayo olwaleero Yoweri n'afuuka atali terrorisiti. Abafa mu ggwanga mbizzi ze zibatta, booyita ezo embizzi, those pigs ze zibatta. You mean he's insulting even the religion of Muslims, calling them pigs? Ye yagamba abantu abakola ebyo those are pigs, idiots. Mbuuza abasiraamu abattibwa nga yali ayambadde erinnya ly'obwa Kasimu lyamuyambako mu nsiko kutta n'avayo n'afuuka Yoweri nga takyali mutujju olwaliro mulongoofu ye Yoweri. Mukaso kimubuuzizza ajja kukyeddamu, ajja tuwa ku bujulizi obwo nti bwe yali Kasimu yafunanga ekimwambala eky'obusiraamu natta, era nakyakitujjire mu mpandiika zaffe n'ekyotera okukkiriza mu busiraamu wonna we kiri ekigamba nti omusiraamu ateekwa kuba mutujju. Kiralite eyo edda gyali His Excellent President, sijja kusussaako bigambo byange wano naye okubategeeza nti byonna ebikolebwa bw'aba ayagala kuwejjinga lutalo lwa ddiini, abasiraamu banywevu nnyo butalinaako ku kyonna kye bakutyamu. Bw'obanga owuli ayagala kubaako nkomero ekutwala ng'oli bw'otyo atotanuula walala, entalo zibeereezi zikamennyo ze batasinikirako mannyo nti nakedde nenywa wali walagi wange nenzija nze His Excellent President nembaako byenjogera ebyekitumbavu. Entalo lw'amawanga lubi nga kyajja atukola menge is a problem of Uganda. Problem of Uganda from where? Awuleeta ntalo z'amawanga. Number 2, entalo z'eddiini tozirwanangako ezebbiri. Oli ku bino ebyaggolerawo mu mujje twegattira omutuyita enkola za bibiina fe twajja tujja, ebyo bya kisiru. Entalo z'eddiini n'eddalo z'amawanga ezo zo zikamenya ezitateekubwamu, obwongo bwo tebusobola kuzifuga. Nkikuddiramu, tolina bwongo busobola kufuga ntalo lwa ddiini lw'amawanga, tolina bwongo obwo. Naye mu lutankula tonnama gye kigenda kuggweera gwe nga Kasimu ate omukafiiri. Katonda abankuumire. Alright, Katonda akukuume gyonna gy'onootambuliranga ng'omusajja anywerera ku ddiini ekubeezezaako mu nsi eno. Kakati tengezako okwebuuzaako, nange embuuza mmwe abali mu byobufuzi oba abali mu security, which criteria do you follow okumanya nti noono omusiraamu? Kuba it's on record President Museveni yali Kasimu mu nsiko. Kakati otegeera ddi nti ono omusiraamu ayambadde kyambale si mubatize mu byeddiini? Which criteria do you follow? It's my question, because me being a journalist, I'm trying to find out how, when do you judge the person to be called as a terrorist nti musajja musiraamu
nti yambadde kanzu. Does kwambala kanzu qualify to be a Muslim? It's my question. I need also to know and to understand what je tudda. Kakati onalebo nga kyaliko y'ensonga. Nange kinkakatako okuba mutuwangalidde mu nsi muno. Si abankuzizza bembadde nabo si bakristaayo bokka si bakatuliki baba balokole. Mpangadde bantu abayisiraamu. Asooka yeggwe ndi wano tuli ffenna. Amaye bantu bano bazibu. Akusanga nanti omuganda bwe yalugera n'agamba mbulira gwoyita naye nkulira empisa ze. So there are those who still abagenda okulowooza nti amukwadi Roger ojja kusanga mutima nga musiraamu kwa nzikiriziganya ne pillars ez'obuyisiraamu newankubadde ndi mukristaayo. Naye nange kyeneebuuza which criteria do you follow? Bw'ogamba nti n'abasiraamu kituufu nti nno batujju nabo wali omu kwabo. Sikujajinze naye nga yembera mwe tuli. Kyebalina okusooka okunnyonnyola ennyo ekyo kigambo terrorist kitegeeza ki. Nze nga looya bye nasoma ndaba birala n'ebigenda mu maaso birala. Ensonga y'okugamba nti obusiraamu weebuli tebulina nabwe kikwatirwa ku buterrorist. Obusiraamu bwonna buziyiza kigambo kulya mu mubiri gwo nga gulumizibwa. Kyekigambo for example obusiraamu mu mpeereza yabo mubaka yaziyiza okulwanagana ebikonde nga mwekuba na mubiri gwo ofunemu ensimbi nga kya bizinesi. Okay. Wabula ate ekyokuyiga nga munagenda okulwana entalo okuyimizawo eggwanga lyammwe okuyimizawo eddiini yo n'okulwanira famire yo ate oyiga emizannyo egyo ku lwekyo naye yagaano giteekawo ku lw'okwerumya. What about okwesibako bomu? N'abanga aziyiza kiri titekikkirizibwa ate n'oŋŋamba nti yakkiriza mwesibeko bomu ogende. No. Temwawula butonde bwa muntu n'amadiini? Temwawula bubumbwa bw'abantu mu bika byabwe na ddiini? Museveni mubi nga munnalwanda buli munnalwanda tumugende nti Museveni? Si ye Museveni. Yes, abaffe bwe muba mwogera ku kigambo terrorism nga mukiteeka ku basiraamu be ba terrorists ate abajjamu embuto. Ate oyo muterrorist mubi nnyo. Abo bo tebannabafula nga baterrorist. Super. Abajjamu embuto abasula abaana mu migga n'emyala tubagambe tutya? Basiraamu abeera ku ndowooza zaabwe. Buuza kirala. Naye bannange Uganda onobaani yatonda Uganda naye nange oba Katonda ffe yatwerabira n'atubuuna. Omera lwaki mbuuza kino ekintu? Amazima mpulira bubi nnyo okulira abantu okuteekako ekikoligo. Nze kyemmanyi mu nsi eno nga tukyali balamu, you need me and I need you. Oyina abasiraamu cabinet yo, do you have terrorists in your cabinet? Bonna abaliyo abakkiriza mu nkola y'okunyigiriza obusiraamu bukyawe so si kiri kye babateekako. Ye kennyini munda mu ye akimanyi nti abasiraamu si batujju, akimanyi. Bwe baba bakkiriza nti batujju bakipuluvinge kyembaga nti we verify by given circumstances abasiraamu mu baba batujju bakimanyi tebalina bujulizi era tebasobola buteeka mu kkooti ti obusiraamu butujju. Ekyo nkikuddira mu buddizi. Ne Museveni kennyini akimanyi nti abasiraamu si batujju era si kyekitegeeza. Va mu kwewuguusa kubeewuguusirizamu nga tebategeera bulungi. Naye nkikutegeeza lunye nti okulamula kwa Katonda tekuliko kwewuguusa. Kyonna kye mukoze mu gavumenti besides nga ofudde obanga tonnafa oteekwa kiroozaako ate wamanyiira wafu mu bintu byonna bye wali badde ojegera nabyo byonna byokoze obusiraamu waali buvuddemu era waali buvuddeko. Ekisooka tebwegomba gwe nga gwe Yoseri obe musiraamu. Lwaki? Kubanga okuyingira obusiraamu si kalwe nti kyakukaka buki ekyo kimu. Namba 2 tebunoonya babukkiririzaamu wabula ategedde yaawe okuba nti akkiririzamu ekyo kyategedde. Ekyokusatu ku kyo ky'oteekeddwa okumanya nti obuluŋŋamu bw'obusiraamu si bwaba kireereese. Osooka kutegeera buziyiza okukola ky'otategedde, sooka omanyi ky'ogenda okukola.
era bo tebulina mpeera yonna mu ekyo gye busasula mu ekyo kyokola nga tokimanyi. Ompulira bulungi? Enzikiza y'obusiraamu tenoonya bakasitoma, tenoonya nti nga batutunulira eggwanga Uganda kutuna eriya eyo ng'obiziza mu bizinesi, abasiraamu bangi nnyo wetunaleta omuceere bajja gutwala nnyo. Eno si bwe busiraamu, si bwe busiraamu. Obusiraamu kintu kirala nnyo, kiriretedde ku Katonda nanzikiriza ina kumanya babaka 225 aboolunya aboogerwako makyazi basinga mu abo omubaka kubanga bali mu mitwalo egigenda mu 3 naye tumanya 25 ab'enkizo. Okutegeera nti yasembe mu babaka bonna oba emitwalo 3 ne mu 25 ye Muhammadi, peace be upon him. Ekyo kimu. Kaakati gwe bw'ovaayo ogambe nti olwanyisa busiraamu, ogwo oli ku mwoyo gw'otagenda kukwatako nangalozo. Ogwo mwoyo gwe bw'okeera enkya olwanagana n'ekyotalaba oba olwanagana na biki. Ekyo kyo wakutte wafu nkikuddiramu His Excellency President. Mu byonna byensaba Katonda akutte, ate nsaba nnyo akutte nga toli musiraamu, osooka oloze musajja olwanyisa. Nze kwe kusaba kwange nsaba Allah amutte nga tafunye shahada. Lwalimanya nti bunkeeredde, mulaba ng'ebyokusaaga naye akaseera kajja. Byebyo munange omanyi nange nsiriikiriddemu kwe mpulira ekyokufa ntya. Olaba ofaako nga weebase n'ozunga tutega biki ebigenda mu nsi mu ggwanga ne bukya ne bakugamba aliwo ekibaddewo ne weekanga ate oli afiira ddala. Kale n'olw'ensonga eyo embeera eno byonna byonna bizze oluvannyuma lw'okulaba nti abasiraamu mu ggwanga battibwa bakwatibwa. They are the suspects of each and every case that is happening mostly mu ggwanga. Nalibeko kakilipo aka Sheikh Kirevu oluvannyuma salabye nti enfa gye yafuddemu but allegations nti bamukubye essasi oba amasasi ne bamutta. Omukyala we omukyala ne bamutwala gye tama gye bamutadde naye ate abaana ne babaleka mu mbeera. What does the law say? Oli if somebody is criminal oba okumutwala before even they interrogated to him to find out whether he was guilty or not. What does the law say ku ekyo nga gwe lawyer? Batangazeemu sacha balema okuddemu okukikola. All capital offenses. Chain esobola okusiba ng'egoberera ne bubadde owangaala nabo okusinga. Naye ekirimu ekikulu chain eyo ate erina principles zeegoberera awali obujulizi. Singa bubula ate chain mugita ne mukwata oli gwe mwasooka ne mu bujulizi. Mu capital offenses chain ey'okubiri eri mu lujege lw'abaatunda oba kituta business, most especially ne mu ttaka gyekiri. For example, singa etteeka lijja nga lyeddiringana mu madaala lisobola bakwata chain mwenna ne mujja ne munnyonnyola. Okera enkyanga ngenze Bukalasa for example ono ku land division yaffe oba oli eyo Kampala yonna gy'oliba Wakiso n'otuuka ng'ekyapa kyo kyatandikirwa mu bali ku district awo, bw'ogenda otutuukayo n'omanya nti chain eno yakola kino, bagamba batya nti district staff surveyor ajja ku verifying ebintu ebyo ku kyapa ekyo mukono gubako nga kinaafuluma. Ne bagamba nti ye oyo atwala Kalamazo department etunuulira area schedule n'ebyo ebikubibwa okumanya ebyapa bwe bitambula n'okakasa kwa acreage oba kye tuyita centimeters ezitwalagana n'ebyapa ne decimals zonna asekako omukono kakasa nti unalina eka 3. Ne buva ne batambuza system yo ne baga nti kusemberayo ddala okakasa kw'ekyapa okufuluma lijesitwa kwali onfuna. Ne bukeera enkya ne ŋŋenda ku wali n'ensinkagana nga bonna beetositinga. Etteeka liŋŋamba nti bonna basibe mu chain. Kooti ejja kubayita bo bajja kwewozaako ani yateeka kubanga bonna kijja kitambula nga kiteekwa kuba kitya kimu. Gwe verifying ekyo oli n'oli averifying ekyalyoka oli legiswa tteeka limugamba nti ddayo mu process y'ekyapa oddemu verifying bye bakuwadde otteekako omukono ekyapa kifulume kyekyo nti nedda kye kibateesawo nga balooya.
kaakati nakino mu capital offenses waliwo kakasa nti omuntu bw'ajja mwajjira mu anga eyo bano babadde awangaala nabo mu capital offenses bateekwa okusitulibwako for some good time nga bwe tunoonyeza obujulizi naye tebasukka nnaku 14 mu mateeka amakadde kubanga gavumenti bwe begenda okubawa omuntu ebe maze okukakasako obujulizi netukoga nti tukonkona olujja olwo onfuna dokita kaakati baba batta omugenzi ani bahiga angambye ani Shaban Sheikh Kirevu ne batwaliramu n'omukyala bateeka okuverifyinga ennyo nga kyebeetaaga mukyala kwekakasa obujulizi obwo naye nga temunnakwata mukyala wa Sheikh Kirevu n'okuba nti Sheikh Kirevu yafudde mpulira bulungi abaffe Kasimu gwe booteekeddwa osooka okukwatibwa kubanga ate Museveni waali badde wabweru wa kino nnyo kubanga ate kamwako kabadde omujulizi nga gwoyogera ebyo twali ba Kasimu bemutta si batuufu ADF Museveni agimanyi buli anaavangayo ng'amaze okukula akuziza Kirevu ku muzikiti anabawa ADF ye abaffe ADF mu ggwanga Uganda entabiro yayo yajja etya nga naye wali waggolira kubanga wajjako gavumenti eriko naye atandika ADF oba yali alwana teyalwanira ddiini maybe yalwanira gavumenti kujja lakwena nga famire temwagikwata eya Koni nga famire tebaginonangayo ku musiraamu omu bw'ati yetwaza omukyala lwaki siva ne ku kiproguramu kino kuba kijja kunkuulako waya omusajja bw'atyo Honorable Lawyer Suleiman Jakana amateeka ge yasoma bwagagattagatta embeera bye baakola byali byakijega so abasaba mwenna muddemu musome how things should be done in terms of law si kumala gakola kintu nga temusoose kubiyita mu process kituufu nnyo ffenna tulumira wamu era nsaasira nnyo famire y'omugenzi Sheikh Allah amuwumuze mirembe amusaase byonna ebyasoba naye ate bano abaana bato psychologically gwe abaana baleseewa ate omukyalo muleseewa all those acts are not really very nice at all. President Museveni, since they are fountain of honor, please, there are things that we expect you to come out and take action. Otherwise, insi yaffe Uganda ekaba musaayi ate nga bwe tukimanyi nti oba gwe taata w'eggwanga lino ojja onoosangula otya amaziga buli muntu ate nga buli abasinga bali mu bikolimo. It's not very nice. Katonda abatukumire nange nvudde mu mbeera kati nga honare mubeere bulungi ate mweraba